Bwetogera kati ng'omukulu Mathias Mpuuga Nsamba ate asinkanye afuuse mukwano gw'enfanfe era twongera obbajjukiza nti olunaku olwaleero basinkanye ne babaako ebigambo eby'enjawulo bye boogera mbona engeri gye bagenda otambuzaamu struggle iwe maama mbona engeri gye bagenda otambuzaamu struggle iwe maama ebisesa mu ggwanga tebiggwayo naye ate ebya Mpuuga byo tebijja kuggwayo yaffe kyetukugamba RIP Mpuuga tetulina kye tukwetaaza tetulina kye tukwagaza gwe kola ekyo ky'owulira ky'oyagala era bw'okimala weewummuzeeko naye ffe twongera okugamba nti kutaddeko maaso tukutaddeko maaso era twongera okujjukiza nti Katonda waffe ng'ali wamu naffe nga tukwataganyizzaako era nga tunuulidde okulaba nga tukwataganya Uganda okutambulira wamu n'otutwala mu maaso twongera obbajjukiza n'obbategeeza ku lwa Katonda n'ensi yaffe tujja kufuna eggwanga eddungi lye tugenda okunyumirwamu lye tugenda okweyagaliramu nga bannayuganda twongera obbajjukiza n'obbategeeza Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine ye pulezidenti w'eggwanga eyalondebwa bannayuganda gwe tutunuulidde okulaba nga tugenda mu maaso mubaleke bano bazannyi katemba waabwe banaawulira nga bamukooye era bajja kwewummuzaako tayimu ejja tuuka bino byonna bye bali mu kolono katemba gwe balimu nga yenna lufuuse lufumu era twongera obbategeeza tukyali bagumu tukyali b'amaanyi tukyalulina mu maaso n'okulwana okulaba nga tereeza eggwanga twali kikyatunyegenya era twali kijja tunyegenya kubanga kitwagala tukimanyi kunga Kyagulanyi Ssentamu Robert kati gwalowooza nti ojja kikola wekka pozi ng'okikoze bweru wa constitution awo nja kukaanya naawe naye kasita ogamba nti ogenda kukolera mu mateeka tukwatagane wadde nga Mao naye akyalemereddwa okutuuza Pulezidenti Museveni ku mmeeza babeeko kye bakkanya ku ngeri y'okukyusaamu obuyinza Mpuuga avuddeyo n'ategeeza nga naye bw'agenda okukulemberamu enteeseganya ze zimu olwasobola okumatiza banna NRM nti ekyokuwaayo obuyinza tekube kwekulira akabazzi ku kugulu ebibiina by'empandikire ne NRM mweri ab'NRM balina ensonga enkulu gye balina okutegeeza n'okuddamu eri bannayuganda bagyewala naye ekinnaku kiri nti ejja balondoola yonna gye balaga ensonga y'okwogera ku nkyukakyuka enkyukakyuka y'obukulembeze transition of leadership tukitegeera nti bafuze eggwanga emyaka 4 wakati mu kukola ebikolobero bya buli kika kikulu nnyo okwogera n'abantu bano okufuna ebirowoozo byabwe kibayamba naffe kituyambanga abagala enkyukakyuka Mpuuga agamba yakizudde ng'ekimu ku biremeseza enkyukakyuka mu byobufuzi kwe kutya okuli mu bakulembeze ba NRM nga n'olwekyo wakubakakasa nti wakyaliyo obulamu obujja oluvannyuma nga bavudde mu buyinza twagala n'okwogera nabo mu ngeri y'enkyukakyuka y'obukulembeze abamu ku batambulira mu kutya olw'ebikolobero obunyazi okusobola eddembe ly'obuntu twagala tubabuulire nabo bannyini bave batubuulire bo badde balowooza ki ku ebyo leka kuzimba ggwanga lyakwesasula nakuwolera ggwanga eribeera ggwanga ly'abasiru ebigambo bya Mpuuga tebyawukana nnyo n'ebyo ebiza ebyokola Norbert Mao ng'oba oliawo bye byamuviirako okuvayo sabbiiti ewedde n'ategeeza nga bwataliwo kipya kyaleeteddwa Democratic Alliance okuggyako ebyo naye byazaatembeeta era ne mu kutongooza ekisinde ekyo nawulira boogera olulimi lwa Norbert Mao balinganga abalina notisi zange nga basoma dialogue transition minisita wa ssemateeka ani yamubikka bulangiti ebuguma n'agenda n'atandika okubongoota ku nsonga ze yalina okuleeta bbanga etali ddene naye ndowooza bulangiti bamuwa yawuulu okwogera bino Mpuuga abadde ayogerako eri bannamawulire omulundi gwe ogusookedde ddala ng'omukulembeze wa Democratic Alliance muliriza era ng'asinzidde mu lukuŋŋaana lw'ebirumu njagala owulise right now Mpuuga nabagamba ate ngenda kwabya n'ababaka waliwo lisiti gye nnina njagala muwulirize ebigambo bino abaali beesirwazza nga mugenzi wa Mpuuga omanyi Katonda wa President Kyagulanyi akola era Katonda wa President Kyagulanyi ajja kwabya buli kintu bino ebintu nabyogerako ne muganda wange Fred Lumbuye bangi ne mulooza tuli mu kusaaga Mpuuga mujjukira bulungi ku nsonga z'abaseggirinya yeesitwako n'agenda ewa Mao ng'ayambadde ebyambalo bye ne yeefuulafuula n'akola bitya sikuliputi Norbert Mao gye yayitamu yennyini Norbert Mao n'agamba balina okuteesa ne Museveni
gye yaggwera mwalaba nga bamuwadde obwa minisita. Right now Mpuuga yakola endagaano ekisooka ng'ali mu NUP ne bakamaabe okuli Yoweri Museveni. Ekyasooka kye yasooka okukola kwe kufulumyanga information eya NUP ekwata ku Kyagulanyi Robert Ssentamu nemu kukulonda mu kalulu okusiba abaana ba Eddie Mutwe ba Nubian Lee n'abalala Mpuuga yakirimu. Era awo yalondawo biliyoni zaali 3 biliyoni 3 ne bazimuwa. Mathias Mpuuga najja ng'asensera mu kibiina kubanga bo bajja nga bakola emikago gyabwe. Yakola bagita baali mu ssuubi era abantu bonna baali mu ssuubi. Project yali state funded ne bajja ne bakola simanya go forward sima gifosi waliwo ebyo byonna nga biri state funded. Waliwo ekyokujjayo omusango mu kooti ogwa NUP awo ngenda kujjayo mbabuulire ne Sigona. Kati uliriza olwaleero kino kye muwulidde muwulira mbabuulire ekintu kino era lwaki kijja abalage nti agenda Tessa na Museveni kukuumula kwe. Era ne mma wavuddeyo n'akomplaininga nti bali ku sikuriputi yange. Wulira lindako yatunulidde kwe kugerezeganya omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni wamu n'ekibiina kye ki NRM okutema empenda ku ngeri y'okukyusaamu obukulembeze bw'eggwanga mu mirembe. Mpuuga agamba nti yakizudde nga NRM teyinza kwewalibwa mu njogerezeganya zino kubanga mu kiseera kino yerina obuyinza bannankyukakyuka bonna bwe bayayaanira okwessa. Musasi waffe abaddeyo era katulabe byatujjiddeyo. Sabiti ewedde minisita w'ebyamateeka era ssentebe wa DP Norbert Mao yategeeza nti ekisinde ki Democratic Alliance ekyatandikibwawo Mathias Mpuuga kijja kukibeera kizibu okubaako ebibala bikituukako singa kyebalamu okwogerezeganya n'ekibiina ekiri mu buyinza ki NRM ku ngeri y'okukyusaamu obuyinza. Okukyusa Uganda weetaaga President Museveni ate weetaaga kwogeraganya naye. Kati gwalowooza nti ojja kikola wekka ozi ng'okikoze bweru wa constitution awo nja kukanya naawe. Naye kasita ogamba nti ogenda kukolera mu mateeka tukwatagane. Wadde nga Mao naye akyalemereddwa okutuuza Pulezidenti Museveni ku mmeeza babeeko kye bakanya ku ngeri y'okukyusaamu obuyinza. Mpuuga avuddeyo n'ategeeza nga naye bw'agenda okukulemberamu enteeseganya ze zimu olwasobola okumatiza banna NRM nti ekyokuwaayo obuyinza tekube kwekulira akabazzi ku kugulu. Kati owuliriza Mpuuga sente zajja basaba biliyoni 2. Mujjukire right now Mpuuga sigamba nti alina ababaka ba parliament basolozaamu sente tebaliiwo. Mukaaku si mubaka wa parliament, Mabike si mubaka wa parliament. Baagula ettaka liri awo Namirembe Wagazi kuliko zi woofiisi we wali ekitebe kyabwe. Kati sente bwe zijja Mpuuga yasooka n'akyebalama bano ne balonchinga. Bannaabwe bwe bali mu DP block bamayanja ne bava ne babagamba ne waliwo sente ezajja ewa abatwala ne mulya sente zino ne bakabuleta n'avaayo n'akyogerako. Ekintu kya sente kabuleta bw'amala okwogera ku kintu kya sente bano ne beebuzaabuza. Ne Ken Lukyamuzi n'agamba temwatutegeeza. Ne bategeka emikolo abantu babawadde ebitengi babawa sente bana mamotoka baagula. Kati right now Mpuuga agamba agenda kutambula eggwanga. Owulira sente mulira Ebibiina by'empandikire ne NRM mweri abe-NRM balina ensonga enkulu gye balina okutegeeza n'okuddamu eri bannayuganda bagyewala
naye ekyennaku kiri nti ejja balondoola yonna gye balaga ensonga y'okwogera ku nkyukakyuka enkyukakyuka y'obukulembeze transition of leadership tukitegeera nti bafuze eggwanga emyaka 4 wakati mu kukola ebikolobero bya buli kika kikulu nnyo okwogera n'abantu bano okufuna ebirowoozo byabwe kibayamba ne naffe kituyambanga abagala enkyukakyuka. Mpuuga agamba yakizodde ng'ekimu ku biremeseza enkyukakyuka mu byobufuzi kwe kuti okuli mu bakulembeze ba NRM nga n'olwekyo wakubakakasa nti wakyaliyo obulamu obujja oluvannyuma nga bavudde mu buyinza. Twagala okwogera nabo mu ngeri y'enkyukakyuka y'obukulembeze abamu ku bo batambulira mu kutya olw'ebikolobero obunyazi okusobola eddembe ly'obuntu. Twagala tubabuulire nabo bannyini bave batuwulire bo badde balowooza ki ku ebyo leka kuzimba ggwanga lyabwe. Wuliriza bino ababaka ngenda basoma nabo mubawulirize. Mwanyinaze Ruganyula Makirini nkutumiddeko. Mujjukira bwe baali bakatassa Eggirinya Mamadi ne Alan Sewanyana waliwo embeera nti waliwo abaateesezza. Mpuuga n'asooka neebalama n'ayogera biki naye nga Mpuuga ekyo ekintu yakirimu era n'atuula ne Museveni ne bateesa. Mpuuga n'atakoma okwo nga bamaze okuteesa n'avaayo mu kkala z'entuufu. Abedi Bwanika nga muwulira ebigambo bye yayogeranga nga Abedi Bwanika akugamba nti balina okuteesa ku nsonga z'abasibe. Ono ye yamutumanga okumanya Katonda wa Bobi Wine akola, Katonda President Kyagulanyi akola. Right now omulabi omukulu nenjagala owulirize abateesa babeera batya. Ensi eraba buli kyaleeta bamukuba yakava mu muswiba gwa Alien Skin kati sawa zinagudde mu muswiba gwa kuteesa na Museveni. Akolera ku pressure, akolera ku pressure. Ulira ekizibu Mpuuga kyalina nti tali mu kifo kyogera, talina maanyi koogera, ali mu kifo kya bunafu nnyo okubanga yiteeka mu boogera nti bw'oba olwanyisa gavumenti n'akyemalira olina osooka okiraga nti olina kyogisuuza kugiyita mwogere. Kati Mpuuga tannalaga nti alina kyasuuza Museveni nga teboogedde. Tali mu kifo ekyo ekyogera era nga Mao bw'agambye nti ali mu bibuuzi byange Mao naye yagenda mu bibuuzi bwe bityo n'afuna ekifo. Okulala ne Mpuuga atugamba nti yeetegekera kutwala kifo. Okwogera abanafu teboogera, abenkanankana amaanyi beeboogera. Alina okubeera ng'olaga nti wendi nakyensobola okusuza tuba nga tetwogedde, tali mu mbeera eyo. Dr. Wotunuulira Owekitiibwa Mathias Mpuuga ekkubo njamuwulirize kati kambayo information. Nabanyumizaako ku meeting emu Mpuuga lwe yagenda mu State House. Kati bye bino ebiri emabega w'entimbe byenjaba mutegeere. Mpuuga ne bamabikke ba Mukaaku bwe bajjayo ssente ba Abedi Bwanika bamanyi kubanga script gye bapresentinga ku table ewa Museveni kukuba NUP kukuba Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati batuuka ewa Museveni kkirizo bagaana bonna babadde bakozi be. Mpuuga bamusindika mu kibiina People Powers n'afuna omukisa n'afuuka deputy president ne bamukakasa nti agenda kukola buli kimu okulaba nga Bobi Wine amukakanya okufulumya ebyama. Kakati Mpuuga bwe yagende wa Museveni nabagamba alina gwe yasisinkanayo. Kati wa Museveni Mpuuga kubanga bannayuganda mutuuse ne mukuba Mpuuga ne mumukakanya n'akabondoke n'afuuka ng'ekisiimuula n'afuuka ng'eminyira. Mpuuga n'agamba nkoze ntya ne bamukaaku. Right now Mpuuga bye muwulya byagamba yaga kutambula ggwanga balina kye basaba Museveni obakolera mu kalulu akajja. Nkiddamu balina kye basaba Museveni obakolera mu kalulu akajja. Kyekiruwa Mpuuga right now mu bino byagenda otambula bagenda kusasula Alien Skin
miliyoni 5 buli lunaku lwatambula nabo. Eyo gye balaga nga bagenda na alien skin. Era muddeyo bamukaaku kye baali bakoseka miliyoni ne bamutuma Ssaabakunzi wa DP nga balina kye bayisaawo. Kati mu meeting oba mu ndagaano Mpuuga gye yakolera ne Museveni, Mpuuga ayagala kutandika kibiina kya byabufuzi. Kakati ekibiina ky'ebyabufuzi ekyo kyayagala okutandika, n'asaba Museveni at least amuweeyo ababaka 5 oba 6 afune capacity eyogera. Mwaba ababaka Mpuuga be yasaba, njagala muwulirize era abantu abeesimbye mu bifo bino kubanga eno endagaano nnene bye bagenda okukola. Era message yaabwe yakuba NUP, message yaabwe yakuba Kyagulanyi Robert Sentamu, message yaabwe yakusibisa baana ba NUP, bakandidates ba NUP bateeka ku gasango. Ekyo bakitandikibwa Sseggona Wakiraba. Mpuuga bwe yatuula ne Yoweri Museveni n'amusaba amuweeyo ababaka 5, 6, 7 bwe watyo, awo mu kabiina kaabwe mu bano we bano ye mwennyini yasaba Joyce Baagala Ntwatwa ow'Emityana, Abedi Bwanika, Kimanya Kabonera. Njagala owulirize bulungi kubanga bino mbibagamba nja mufune information yenu mugitambuze. Abedi Bwanika ow'Ekimanya Kabonera, Juliet Kakande owe Masaka, awulira bulungi, n'amusaba omubaka Medadi Lubega Sseggona, n'asaba waliwo bamuyita Kayondo Fred Mukono South, n'amusaba Lumu Richard Mityana South, n'asaba Mbwate Kamwa n'abalala. Kati nga lwaki Mpuuga atuuka okusaba abantu abo? Kati amawulire mugenda galaba gaagano gonna gatandise dda gawa ekintu kya Mpuuga kizimbya nti Mpuuga atudde. Kati Mpuuga ayogerera mu capacity ki? Musooke mwebuuze. Mpuuga guloza lwaki amawulire gajja kuleeta gasoose ggulire lya Mpuuga? Ayogerera mu capacity ki? Era bakulage akulira DA Smart DA. Naye ng'omubuuza mu batudde awo olabyewo abakulembeze bameka ab'enkizo. Wali alinawo mukaaku, eno alinayo mabikki. Kati kino ekintu NUP eyina omukisa. Oweekitiibwa Kyagulanyi alabisizza nti kati Mpuuga right now kati kyalimu kyakwennyonnyola ogenda kwogera kine Museveni. Kubanga eri Museveni amusindika, amupika, oyina okukola kino ssente baazijjayo, balina okulaga accountability ya